okujjako bw'ogenda mu kivu ne bakusasula miliyoni 2 oba 3 nti ate nazo neggwango nga management nayo netwala nga 8 ku buli 100 n'omaliriza nga toyina bwe tumala okuyimba oba noggwako n'osiimukawo nga toyina yadde 10 naye singa music industry edda waggulu copyright law neba implemented ng'ekola bulungi kitegeeza nti buli muntu yenna omuyimbi yayimbako ajja kubasobola okukola ki okukola akasente naye ne basalawo nti katukole ekintu kino olw'obulungi lwa music industry kyoba okola ne batusaba nga Victoria University bwe tugamba nti twetaaga bandi gisasule bwe tugamba nti twetaaga promotion adverts zisasule bwe tugamba nti twambala bwe bisasule naye bw'obanga tetufunye sente zimala nawe gyebaleka kale katusooke tukukulise olutalo lwe watandika okulaba nga okola eno battle okuva 2019 ng'abantu bajjagala naye nga tubuliddwa promoter not until 2023 Victoria University nevayo katusooke tukwebaza olwekyo ettendo lyonna tulidiza eri Mukama Katonda naye ate era nenziramu ne ŋŋamba nti singa tebaali bakama bange Dr. Sudi Rupareria Foundation the Rupareria family abatukkiririzaamu nga Victoria University twandibadde tetusobola kutegeka kintu kino n'ekirala kyenjagala nterezeemu tetuli bategesi ba bivvulu abategesi b'ebivvulu we bali nti tebalina kweraliikirira ffe tuli bantu abawagira music industry nti n'omutegesi w'ebivvulu bw'avaayo naye tumuwagira kubanga agezaako okulaakulanya ebitone bya bannayuganda kyekintu ekikulu ffe kyetukola ki kyetufaako nti olina ekitone oba nsinga okozesa ekitone ky'obulungi waliwo omwana omuwala oba omulenzi ali eyo omuto naye asobola okufuna essuubi n'agamba nti oba oli awo olunaku lumu nange nja kubeera nga Sinde oba nja kubeera nga Shiba naye neyeewulira nti asobola okukikola kyobola tugezaako okulaakulanya ebitone ng'ebyo otandikidde ku noti gye mbatenyagala okusembera naye tusooke tugijjewo waliwo abamu nga Kabanda waba bavaayo ne bagamba mbuno tewafuna lukusa nga balaba obanga balina that inferiority nti oyingiridde omulimu gwabwe nga balinga abagamba nti omukulu oyo simumanyi tesisinkanaangako naye okubanga simumanyi tekindobera kubanga nalaba buclips bwe oba buvidiyo bwe bwayogera naye ate nga munnange oba oli buli muntu alina endowooza ye naye kinjagala ntegeeze bannayuganda nti nze amannya gange bampita Dr. Lawrence Muganga nga nze Vice Chancellor wa Victoria University oba amyuka Ssenkulu wa Victoria University era munsonyiwe eddoboozi yange erifa kuba abantu banjogeza nnyo naye kyenjagala ntegeeze bannayuganda nti nga university tuyina programs nnyingi ezimu ku ezo nti mubeeramu Bachelor of Events Management tulegereganye nti weetaaga abayizi bo nabo bakole ekintu nga bataddemu emikono gyabwe tebakisomye busomi theory nti olina kubeera nakivulu nga kino ne bajja ne bakibeeramu ne bakitegeka they are doing practical eyo kyengamba bannayuganda buli lunaku nti bw'oba okooye ebyenjigiriza ebyedda ebya theory jangu kuki ku Victoria University naye bw'oba oyagala okusoma ebintu omwana wasoma ebintu gy'obimanyi nnyo naye nga tosobola kubaako kyokola nabyo ng'okozeseza by'omanyi genda ku university endala so ffe kyetukola olwaleero it is making sure nti tuwa abayizi baffe omuwaatwa oba omwaganya bwe basobola okuteekamu nkola ebintu bye basoma buli lunaku naye ekyo nakyo ng'okitadde ku bbali nti ffe nga university tuli university emu yokka mu Uganda muno eyasalawo esemberere omuntu wa bulijjo etegeere nti olwaleero nga gwe ava mu Urban TV nti ekitone kyo kyekiriwa oli munnamawulire nti tumaze okutegeera nti oli munnamawulire nti kati tukoze tutya okusobola okukulaakulanya ekitone kyo ekyobwamawulire weebale nnyo nti omwana omuto yenna ali mu ggwanga muwala oba mulenzi ng'owulira olina ekitone kyo oyinza n'okuba nga toli muyimbi naye ng'ekitone kyo ekirala manyi kusiiga langi oba ekiramu ebikudduka nti togwamu ssuubi nti Uganda ng'ensi ekyakkiririza mu kitone kyo lwaki
laba namungi w'omuntu ali wano olwaleero ku lwaffe nga Victoria University tetuli mu kino kukola ssente ate n'ekirala kye njagala okuyozaayoza abayimbi bano ababiri ndi ne bwe twatuula njagala nkyatula olwaleero sikyogerangako ndi bwe nali nga nzikiriziganya na buli omu ekintu ekikulu kye twali twogerako ekyamaanyi era ekyali ku mutima gwa buli muntu nti tubadde mu music industry naye tetulina kye tugifunamu okujjako bw'ogenda mu kibuno bakusasula miliyoni 2 oba 3 nti ate nazo neggwango nga management nayo netwala nga 8 ku buli 100 n'omaliriza nga toyina bwe tumala okuyimba oba noggwako n'osiimukawo nga toyina yadde 10 naye singa music industry edda waggulu copyright law neba implemented ng'ekola bulungi kitegeeza nti buli muntu yenna omuyimbi yayimbako ajja kubasobola okukola ki okukola akasente naye ne basalawo nti katukole ekintu kino olw'obulungi lwa music industry kyoba okola ne batusaba nga Victoria University bwe tugamba nti twetaaga bandi gisasule bwe tugamba nti twetaaga promotion adverts zisasule bwe tugamba nti twetaaga nti twambala bwetyo bisasule naye bw'obanga tetufunye sente zimala ne bwe tutafuna sente naye music industry bedda waggulu tumanyi nti ennyimba zaffe zetuyimbye oba zetunayimba mu biseera ebijja mu maaso mu butuufu zijja tukolera kuki ku nsimbi singa gavumenti naye evaayo copyright law n'egiteeka mu nkola neva mu mbeera gye tukoze eki gye tulimu olwaleero era wensabira gavumenti muyambe abayimbi bano kubanga mu butuufu abayimbi bano boolaba bw'ogenda ku stage buli omu alinayo abantu nga200 abantu abo nabo balya ku bo n'omulala alina 2 naye bw'ova ku abo n'ogenda te mu crowd waliwo abookya enkoko abasika chips abamatishaati abakola enkofiira key holders revenue naye yagala ku sente webale nnyo gavumenti nayo ng'eyise mu ekifo kino kololo nakyo tukisasula buli muntu yenna akola ki TVs ez'enjawulo radios ez'enjawulo nazo zikola ki ezo zonna sente zidda mu ggwanika lyaki lya gavumenti n'olwekyo abayimbi bano njagala tufumitirizeemu tukuba akafaananyi singa Uganda yalina basinde tugambe nga 10 ng'erina bashiba nga 10 bantu bameka bandibadde balina emirimu gavumenti yandibadde esolooza sente meka oba bulango kyo wandigenze ku radio oba TV bungi n'olwekyo tukole ebintu byonna enteekateeka polisi zizonna nga zisobola okukola ki okwatirako the creatives abantu bonna abalina ebitone kababe bayimbi kababe bannakatemba kababe bannamawulire bannange bonna tukole ki tubafeeko ffe kyetuvaayo tukole nga Victoria University nti bannange nammwe mwenna mutulabireko nti tetusobola kukiguusa ffekka naye naffe ntwetaaga mutukwatireko tukolere wamu omuyimbi omusinde tajja kigusa shiba tajja kigusa twetaaga bannavio twetaaga bakamiliyoni twetaaga bakenzo twetaaga ba Lydia Jasmine twetaaga babanina kulis twetaaga baani bonna bakole ki babe nga basobola okuyimusa music industry bweyimuka tufuuka ekyobulambuzi eri eggwanga ne tutandika okusolooza ku bannamawanga abajja mu Uganda ne bannayuganda bonna baagala okuwulira obulungi nga bawuliriza ku konsati nga zino nga balaba gyensonga lwaki Victoria University eyingira mu kintu kino ekirange ekisemberayo ddala bino n'embeera ebaddewo abantu abasinga badde balabanga Shiba ali favored okusinga Sidi from the public nti obadde olabanga ebintu ebyo kabanga mumufavorinze nnyo okusinga olwokuba ambasada waffe njagala nyinyonyole bannayuganda abalina endowooza ng'eyo nti bwe babawo nakyo nkibategeeze nti omukyala Shiba ye si ambasada yekka naye muyinako n'Oluganda tulegereganye oyinza okuba nga okimanyi naye nkyekyo ekyantwala mu university n'ensoma n'entuuka wentuusa olwaleero nyina okuba nga ndi professional nti oyawula bino ebyokuba nti ono ambasada nti ono wa Luganda lwo n'obiteeka ku bbali era bannayuganda basobola okuba nga bakiraba kati n'ogamba nti kati singa nti bonna batuuse wano bonna obakwata ki kyenkanya era njagala obuuze Prince omwami
mwami wa Sindi nti buli kintu kyonna tukoledde wamu buli kantu konna kalaba nti tekatambula bulungi ne tukakyusa ne tukatereeza ne mugamba oli contented nti ali contented ne nkyusa ne ŋŋamba gwe sisita wa Sindi kyaligonza ye manager we oli contented nti sebo ndi contented tugende mu maaso kino oyagala ki ekirala nti njagala sound bweti ogifunye ogyetaaga nti ngyetaaga tugende mu maaso tetugenda mu maaso tulegereganye ate ne tufuna ne omuntu eyateeseteese bino na stage na biki omwami Ibura oba Kadanke ye kennyini n'abatuukira n'atuukirira Shiba n'agamba oyagala ki njagala kino n'agenda wa Sindi oyagala ki njagala kino nti bibino obifunye nti obyetaaga nti ate microphone zino njagala eno ng'evudde Germany ne bagireetera Sindi okuvawa obweru ng'evudde Germany ne bagikola ki ne bagimuwa kubanga tetwetaaga yekwase tutegereganye era njagala twale omukisa guno njozoyoze era nebaze omwami gwe bayita Ibura Kadanke kyokoze bano abantu abali wano namungi w'omuntu ali ekololo olwaleero bwe batali kusiima Uganda ejja kusiima ozimbye stage etalabibwangako mu Uganda oba oli awo tuyinza n'obutaddamu kugiraba naye katusabe nti onoomulala ajja gitegeka akole ki agituteerewo naye weebale nnyo owadde bannayuganda kye badde beetaaga n'obwenkanya ewa Shiba ewa Sindi ate ne Victoria University ekwataganye ne Kadanke netusobola nekwatagana ne Shiba nekwatagana ne Sindi netusobola okuleeta obwenkanya mu music industry ne show eyaleero nammwe Urban TV musobola tubeera abajulizi nti ebintu byonna bitambudde ki bulungi era mu bwenkanya omuzadde ali eyo nga oyagala university eyandyetaaze omwana wo ng'alina okugenda okusoma naye nga tasoma busomi kuteeka bintu mu mutwe kubanga ebyo tebikyagasa naye nga ne bw'aba asoma alina omulimu gw'asobola okuba ng'akola oba bw'aba amaliriza ng'omulimu guli wali agufunye oba ng'asobola okwetonderawo omulimu jangu mu Victoria University